This is from Badblack in the day, Kwanirizaako nateeko Phiphie gyazanyisa anka era nga ngamba nti okola kyamanyi nyinyi ddala okubanga ateho gye kumideko gye bali gyotosizaako engalo olunaku lwaleero omulungi omwagalwa mpuliriza gwe wenna ali mu relationship bufumbo kyonna ky'olimu naye nga kiri mu ttuluba lya mukwano nkusaba obeere nga ate oyitirako wali eri ku pija kipenzipenzi twongere okubanga tunyweza relationship eyo oli mukyalo oli mwami naye nga owulira relationship ye eyugayuga erimu ekitateredde bulungi genda mu maaso obeere nga ate oneeyungako twongere okunyumirwa wali nga n'okuyiga bwe tuyiga yes olunaku olwaleero abayimbi abawerako ddala bwesitudde bwantogwe batulwera nga bolekera wali emagere mu maka g'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center mugoyinza okubanga ate oyita Bobi Wine bongera okubanga ate batesa ku nsonga za music okitegeera yes bino byatuukawo oba byatandika olunaku lwebesitula abayimbi abamu ne bagenda eggulu bwatyo n'avaayo nabeera nga abogerako abo bamukkiririzaamu abamu ku bo balabiddwako nga munaye bagenze mu maaso okubanga ate bagenda gyali bongera okubanga bateesa ku music okudda ku mukyala amanyiddwa nga Cindy Baby ngono ye president w'ekibiina kya Woma yes waliwo olugambo olugenda mu maaso okubanga ate lutambula nga lugamba nti omukyala ono we batuuka eggulu ye yagenda maaso okubanga ate aconsideringa group z'abantu babiri bokka abayimbi ne ba producer nti be bokka abalina okubanga bali ku ssente y'omukulu amanyiddwa nga Salim Salolweso nga nti be balina omugaso mu music industry n'agenda maaso okubanga ate mbu tayogera ku ba manager ba promoters n'abalala bonna abagwa mu music industry wabula nga ate ekibuuzo kye babadde batambuza ekisinga okuba ekinene kyebuuzibwa nti bo tebalina mugaso ba manager olw'ensonga nti Cindy alabiddwako nga agenda maaso okubanga ayita mikono gy'aba managers ab'enjawulo ne ba promoters ab'enjawulo ate yo mukyala amanyiddwa nga Rachel Magola era ng'ono akayimba akaliko okuva ku side y'omukulu amanyiddwa nga Wyke Benda obanga yino omukyala ono ye original composer wako ye yavuddeyo nga ali wali ku NBS After 5 n'agenda maaso okubanga ate ayogerako n'abayimbi abatogwe bewandiise nga ba upcoming artist ng'agezako okubanga ate abajjamu akatengo nga bagamba nti tebalina kubanga ate munange bati abayimbi bano abanene yes n'abategeeza nti music industry nene nnyo era bagenda maaso okubanga ate baba welcoming ate basobola kubanga ate space girimu nene nnyo tesobola kubanga ate bagimalawo bwatyo nagenda maaso okubategeeza nti ekisookera ddala balina okumanya nti abantu be bayimbira bo bali more than ready okuwuliriza ennyimba zaabwe olw'ensonga nti kiringa woonolaba omuntu nga alina ebinyonyi nga miliyoni namba naye ebinyonyi ebyo byonna bivaamu amaloboozi ag'enjawulo enkoko bwekaaba embata si bwekaaba ate ekinyonyi ekirala nakyo si bwekikola si bwekikaaba n'abategeeza so babeere bagumu bagende maaso okubanga bayimba bakole music omulungi ate n'abategeeza okubanga beewala pressure balimu okuyimbira ku pressure nti basuula hit after hit ekyo kigenda kubanga ate nakyo kikola kibasuula okudda ku mukyala amanyiddwa nga Jamira kalungi namba waffe ombwate wenjogera omukyala ono yagudde mubintu era nga yagenze mu maaso okubanga assigningwa aba Baba TV okukola ku programu emu nga programu eyo ya mikolo gino gyoyita okukyala okwanjula embaga byonna era nga bagituumye gwensiimye yes omukyala yagenda okubanga ate agikutuusako emikolo egyo tugitegera ddala bulungi era nga yakubeerayo buli lwa Sunday essaawa zijja kubeera nga 10 ez'akawungeze Jamira kalungi abeere nga ate akutwalira ddala maaso so ojja kubanga ate omulabako awo ku TV yo mwenjogera ku mikolo n'embaga odda ku mukyala pioneer waakyo amanyiddwa nga Sharita Mutawe yatandikawo ebintu ebyo emikolo n'embaga okuviira ddala eri ku Bukedde TV fena tumutegera ddala bulungi mu system era nga ne wenjogera agenda maaso okubanga ate akola edduuka eritunda ebintu by'abagole omukyala ono yavuddeyo nabeera nga ate ayogerako ku ba social media in-laws abagenda maaso okubanga ate babateeka ku nninga singa baba bavudde mu bufumbo ne babavumavuma nga wolaba wekyatuuka ku mwana muwala amanyiddwa nga Momo 19 ng'ayawukanye ne Dax Katero wekyatuuka ku Rema ng'ayawukanye ne Eddie Kenzo n'agamba nti naffe tuli bantu tukola ki tulemererwa ebyo mulowooza nti tetulemererwa tetuli perfect naffe tulinga mwe abasomesa abalooya nammwe abatalina kye muli abali eyo yonna gy'oli n'okeera ku makya ne bigaana ng'okoze buli kimu ne bigaana n'okola kino yawukana n'omuntu naye namuddaawo ne mutuvuma ne mubanga bagamba nti ffe tuli perfect 10 ku 10 oba tuli banjawulo tetulina njawulo y'amaanyi nnyo nammwe so mutulekeeko omuntu wakeerera ku makya n'agamba nti alese obufumbo bwe kitegeeza abalina ensonga nene nnyo lwaki abuleseewo kubanga buli mukyala oba buli mwami kyayagala kwe kubanga ate abeera n'amaka agagumidde okudda ku mukyala amanyiddwa nga Dorothy Mwina yes omukyala ono yagenda maaso okubanga ate agunjawo Facebook page emanyiddwa nga Winning Queens oba Winning Queens bwetyo gwe bagiyita abakyala babeera omwo ne babeera nga ate munange beewagira mu business beewa emirimu beewa amagezi ag'enjawulo beeyambayamba okitegeera oli ayinayo 10 akigabana n'omulala atalina so group y'amaanyi nnyo nyini ddala olunaku olwaleero omukyala oyo yageze mu maaso okubanga ate celebrating engagement anniversary ye ne ba yes amanyiddwa nga Baraka era nga baweza
emyaka 8 olunaku olwaleero wabula agenze maaso kubanga ate asharingako ka story akatonotono n'omwami wono ng'agamba nti omwami ono yali agenda okuba ng'amusaba obufumbo yamuvuga mu mmotoka paka Jinja n'amujja mu kibuga Kampala eyo gye yamusabira obufumbo wabula agamba nti we yatuuka eyo yabuuza bba lwaki yamukalakasa olugendo olwo n'okumujja e Kampala okumutwala e Jinja abeere ng'ate amusaba obufumbo banaamutegeeza nti nali njagala singa oba oŋŋaanye n'oŋŋamba nti ogenda kunfumbirwa nga tokkiriza nkulekeyo boneebona okudda mu kibuga Kampala naye ekyomukisa omulungi omukyala yagenda mu maaso okuba ng'ate akola ki akkiriza munnange n'abeera nga awona okutambuza ebigere okuva e Kampala paka Jinja katubagalize obufumbo obulungi era nga wenjogera omukyala ono ali lubuto bagenda kuba ng'ate munange bafuna baby number 5 mu bufumbo bwabwe balina abaana bana yes olubuto lwalina lugenda kuba lwa mwana wa 5 essaawa yonna tumusabire abeere ng'ate asimuluka bulungi so gwe atamutegera bulungi omukyala oyo yaliko Miss Uganda omulundi gumu mu Uganda yaffe eno okudda ku mukyala amanyiddwa nga Martha Mukisa ono naye muyimbi tumumanyi bulungi nnyo nnyini ddala omukyalo ono ali mu group oba ali under record label emanyiddwa nga Black Magic Records bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ategeeza abawagizi be nti ensonga lwaki ali singa oba talina musajja bataliiko abikka oba abibita olw'ensonga nti feesi ye enkambwe talina budde businikasinika mannyo ssaawa 24 ekyo kye kimuyambyeko okubanga abasajja bakola ki bamutya ate agamba nti akyenyumirizaamu olw'ensonga nti ne baana baba baagala okumukwabula bali after sex bwe bamutunuulira batya ne badduka bw'atyo bw'atutegeeza songa atokudda ku mukyala amanyiddwa nga Prima Kadash byo ebize bibeerawo bingi nnyo nnyini ddala era ebyogeddwa ku yeene ex-we ne omwami gwalina essaawa eno naye mu byonna yavuddeyo nabeera ng'ate aprotecting omwami gwalina essaawa eno amanyiddwa nga Mr. Henry n'agenda maaso okubanga abategeeza nti naye omunaamuvuma mutya oba ali atya oba amwagalako ssente oba mubi oba biki byonna byonna byemwogera ye tafaayo as long as afuna kye bayita omukwano ye gwawulira nti gwayagala gwe yeetaaga ebisigadde tayagala kumanya she is okay with the guy she is living with atokudda ku mukulu amanyiddwa nga Rassa abangi gwe bakazaako omugagga Rassama yes jukira nti ono yageze maaso kubanga ate avaayo okwanukula omukyala amanyiddwa nga Badblack oluvannyuma Badblack lw'okuba nti yamusekerera ng'agamba nti omuntu wa wansi tali kiriya bulungi ya bulamu n'agenda mu maaso okubanga ayongerezaako awo ebirala nga we tuzze tubiraba yes yavuddeyo n'amwanukula n'ategeeza nti ye tasobola kukola ki kuswampata Badblack ne baba bamuweeredde bwerere nti Badblack mukadde kakati tubadde tukyali awo Badblack n'agamba nti osaaga n'agenda maaso okubanga ate ata screenshots eziraga nti Rassa yamuweereza ensimbi emitwalo 15 egya Uganda nga amusaba amuswampate Badblack n'agaana era ng'agamba nti byaliwo mu mwezi ogwa February omwaka gwa 2021 n'agamba nti ye tebamuliira ezo ssente ntono n'agamba nti yagezaako okulindalinda labe Rassa ng'asindika ensimbi eziwera ddala obukadde nga 2 naye nga omukulu teyeenyeenya n'agamba era bw'atyo n'aseka nnyo n'agamba nze tebamumanyiira ate nze sirimba bino byonna nabiterekanga evidence bw'atyo n'asuubiza okuba ng'agenda kuvaayo gye mu live abeere nga akola ki akalakata omukulu oyo Rassa amuteeka mu line wakola ki wawulira nti wajja ye Rassa byagamba nti tasobola kumulya ye alaga nti yamwegayirirako namwa ne kasente naye nga katono Badblack yagaana buganye so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Spice Diana oluvannyuma lw'aka video akamanyiddwa nga Rassa okuvaayo ne katambula ne kagenda mu bantu yavaayo n'abeera nga ate ategeeza bannayuganda nti ye ekyakantu okuba nti katini tekamulemesa bufumbo yagamba nti relationship eriwo okuba nti obeerawo mu bulungi ne mu bubi era omuntu oyo omwagala nga bwali oba ali perfect oba tali omukwano we gukyo kye gukola ki kye gugamba so ye okubanga kajjolo katono tekakola ki tekamulemesa mukwano babufumbo bw'atyo yewe yagenda maaso okubanga ate ategeeza so nno ng'ate omukulu amanyiddwa nga Big Eye maaso manene yes naye bw'atyo bamulese mu bitaala oluvannyuma lwa mama w'abaana be ababiri amanyiddwa nga Suzy Debbie oba Susan Debbie okuba nti yagenze maaso okukyaza omwagalwa w'obulamu bwe omupya era ng'emikolo gy'abadde olunaku lwaggulo gyawedde bulungi nnyo malidaadi sana wali wonna abakyala bonna bamutwalako bagenda bafumuka mpola mpola ate nga ye omukulu amanyiddwa nga God's Plan naye tumanyi nti alina emiswiba gye era ng'okuva yawukana ne shera mu mwezi gwa February omwaka guno gwennyini ebintu ebimutambulidde bulungi girlfriend omupya gwalina gyasuleyo gye yogomye mu apartment twamulabako nga bamukasuka wabweru nga ssente za rent zikoze ki ziganye so twabadde tukyali awo ne bagenda mu maaso okubanga ate bamukwata nga bagamba nti bamuvunaana omusango gwa repo era ng'oyasibiddwako wali eri ku poliisi ekabalagala okumala ennaku nga 2 ate oluvannyuma ne bamuta ku kakalu wabula oluvannyuma lw'okumuta gali mu nkubo gagamba nti omukulu nayina enteekateeka ez'okuba ng'afuluma mu ggwanga lya Uganda abeere ng'ate agendako mu ggwanga erya South Africa era
era ng'ensonga gyawo agamba nti bannayuganda balogo bamuloze bamubuzizaako emirembe buli kyakola tekitambula so ayagala kubanga abeetegula agenda abeere nga ate afuna ku kalembereza embeera bwetyo bweyimiridde saidi yo katusooke tuveeko mu bulango ate oluvannyuma tweyongereyo. Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi w'edduwa omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omulya mu majinni amalogo ebisiraani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakaago gayuuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 075357554 075357554 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi. Okudda ku mukulu amanyidwa nga Wyke Benda manager wa Punk Records yes essaawa ena kayimba akaliko ka obanga inanga we nabategezeza omukulu ono bageze maso kubanga ate abamusayininga aba Centenary Bank era nga brand ambassador essaawa eno wenjogera ali mu kintu wali wonna naye nga mukadde kano kenyini ngera kubanga ate nkutusaako olukalala lw'abayimbi abo abavuddeyo ne babeera nga ate munange benyigira mu businesses endala covid abanyigiriza nnyo ne basalawo babeeko mu business obulalala bwe bateekawo ku mabbali basobola kulaba nga bakola ki basurviving era nga kwe kulina omukrono amanyidwa nga Wyke Benda era nga kigambibwa nti ono yasalawo abeere nga alunda bu ipsamu bumutambuza ddembe kyentegeeza obubizi kigambibwa nti alina faamu era agenda maaso kubanga ate agiddukanya bulungi nnyo nnyini ddala so nga ate ye omuyimbi amanyidwa nga Abdumlase ono ye yali yabulanga ne covid tannatandika naye nga kigambibwa nti naye mu biseera bya covid yasalawo n'agenda emakindi enaggulawo edduuka lya makeup era nga kigambibwa nti abakyala bamwettanira okukamala so nga ate ye omukyala amanyidwa nga Sophie Nantongo ono yasalawo abeere nga addukira mu bulimi alina faamu y'obutunda n'ebiralalala naye nga jukira nti mukulima mulimu n'omukulu amanyidwa nga King Saha mulimu omukulu amanyidwa nga Chris Evans Kawesi n'abalalalawo so nga ate ye omukyala amanyidwa nga Sophie Nantongo ono yasalawo n'abeera nga ateekawo emidaala gya chapati era nga kigambibwa nti alina emidaala giwerako ddala 7 buli mudaala gumwa omutwalo buli lunaku so n'abeera nga akola toto ya 7 buli lunaku ebyo byonna byava ku covid yabazibula amaaso ate nga ye Gravity omutujju kigambibwa nti ono mulunzi wa njuki era ajja kubanga essaawa yonna abaguza omubisi era nga akubiriza n'abavubuka abayimbi abato abali mu industry nti baleme kubanga bebalira ku music 10 babeeko bebateekayo businesses obwokumabbali osobola kubanga ate bobawa akasente akabuli lunaku so nga ate bo ba B2C soldiers kigambibwa nti bano bagunjawo events bagenda maaso kubanga ate bateekateeka emikolo egy'enjawulo olw'ensonga nti balina tents balina obutebe ebintu byonna ebikola emikolo so osobola okugenda mu maaso n'obeera nga okola ki obeeyambisa omukulu amanyidwa nga mungi yasalawo abeere nga ate alunda obunyonyinyonyi ngamba obukokokoko wabula nga ate akyalundira waka naye ng'agamba nti wanaaba afunye kapita amala agenda kubanga ekintu ekyo akikola ki akigaziyiza ddala olunaku olwaleero mazaalibwa g'omukyala oyo gwakubako amaaso yatuzaalira mwana muwala amanyidwa nga Randmina era ng'oyo muyimbi mupya asinzirawo mu ggwanga erya Turkey wabula ng'agamba nti ayagaliza maama we amazaalibwa amalungi ennyo nnyini ddala yebale kumuzaala simanyi byonna beera byamukoledde ate nga n'omukyala amanyidwa nga Shamsa okuva wali e Dubai yes portable girl nga bw'omulaba simple as nga bw'atunula naye olunaku olwaleero yazaalibwa kati mwagalize amazaalibwa amalungi omukyala oyo golaba naye bamuyita Payton era nga amwagaliza amazaalibwa amalungi si mulala ye mukyala amanyidwa nga Nakandi Miri agamba nti nazaala we ate nga mukadde ke kamu ayagaliza workmate we amanyidwa nga Teddy amazaalibwa amalungi agamba nti yebale kubeera kyaliwe omulungi ennyo nnyini ddala ku mulimu ne babeera nga ebintu babikwasaganyiza ddala bulungi nnyo bwentyo besobodde okubanga ate nkuweereza eddoboozi libadde fufumuko kasenyiga kantwala naye nga tekindobedde kubanga nkutussako olugambo lugenda mu maaso kubanga ate lutambula kansabe mungu atakumira mpera abeere nga abankumira mbere bulungi mweraba.